Tosubwe kiddako ku AC Media UG. Kati nze ngula engatto zange. Omanyi abakazi mwambala engatto, waliwo engatto ezikyala, waliwo engatto zino ez'emitwalo 3, waliwo n'ez'etaano, zitegeera ezo. Kati ez'etaano akatikola bali tutera kwambala engatto ina waliwo lolinsanga lujja kwa nze buno bupushi obwo ekitundu obumanyi buno bugatto abakyala bwe bambala agenda mu town agenda mu ki nkagula bulungi nnyo nengende wachali wange daga oba mukyala wange kino takirabe nenkateeka mu box bulungi neteekako price eri lunabe nenga kagu mwezi olomba njagala kulinnyamu ku madaala kyegamye nti obufumbo butambulira ku bulimba mu bintu ebimu ogula engatto yago mu kitundu wekiri nengende waddaaka nampe box nenjiteekako nteekako ne price nemugamba baby wange kati ngamba ojuza mu supermarket mega nzera amanye ebyange ebisinga ngula mu mega naye sikiwa nti ne mu mega engatto neta bimanyi okitegeera tabimanyi ngenda bulungi nnyo nengenda nenjifuna bulungi ne mulumba daga ne mugabo manyi njaga tuteekeko reboya price amanya nedowoozi na bulime Esther S1 ku atop with S Media Uganda kubuzaako gwena osinso kubanga otraba. Thank you so much. Mbuza ku mikwano gyange abatulabira wano mu Uganda mukola kyamaanyi era tusiimira ddala n'abatulabira mu nsi endala eza Gulf countries nga Saudi Arabia, Dubai, Qatar, Jordan, abatulabira mu nsi nnyingi awo wetugendako awo ettaka bambi mutwagala nnyo otubaawo awo ate tugendako USA tulina mikono gyaffe mu US mu German tulina mikono gyaffe Canada mikono gyaffe mu Sweden mikono gyaffe UK. We have a lot of friends, so bambi mwebale kwagala S Media mwebale kutwagala tusiima byonna bye mutukolera. Onako olwaleero ndi ne Tamale Shadrack mirundi yes mirundi yeah, so naye nga bambi tuwagala nnyo lwakuba leero mbadde njagala nsooka empisemu wano mu comment mbuuze ku bantu abapya nga Mase waliwo Mase waliwo abaana balina amannya ge beeyita Shadrack ono yeeyita Apelaji Waterfall Nandutu Susan awo nno n'abakyaliibo naliwo wa Joyce awo n'abakyaliibo Nabasa Lilian Nakaweesi Lydia Sophia Rain Zam Margaret yejulira avoyo Mbabazi Senyonyo David wayo omuntu asinga okwagala omulala Nambiru Ani Ivan Wakozi Nambiru yanyombesa nga simuddamu ku WhatsApp esimu yali ekyankalanye and I'm very sorry for that saamuddamu yali ayina gundi gwampa kali nendwawo muddamu nabawematira ololo naye nedda si wekyali namusaba ekisonyiwo nansubuga Aleni nansubuga Aleni abantu mulina akomanya njagala mbasomeko leero wano mangu Mirembe Monica Adija Amina Bahati Apollo bantu bangi bambi. Thank you so much abatwagala ono mukwano gwaffe Salima ali Boston yawo kakati Shadrack, how are you? I'm fine. Obulamu bugamba ki? Obulamu buli fine. Boyagala ndi mulamu naganze kasamba mulamu ebirala byonna bisoboka. Kozi gwe. Oyogera. Yes, kasamba mulamu. Ebisigadde biba bisoboka. Obulamu Katonda akuumi. Kitegeeza obulina. Amina. That means oli fine. Era kyekyo sina kye mbanja. Bale kunyirira esi. Ante byange obimanyi. Bale kisina kye mmanyi. Enkozi ebyo. Ne akabulu. Waliwo wenkoma ebisinga sibimanyi. Ne bakabulungi kye kisokera ddala. Kyokubiri byebimu kubikunyiriza. Ndya kamere. Akalungi. Nze nagamba ne mbadde ebizibu. Nina okwebaka n'okulya. Unemba n'ebizibu biba byanca naye nsoka kwebaka. Ebyanca byanca twala okumanya. Biba binuma biba binyigiriza nete sigenda kugana kwebaka tulo. Kiba kirala muko naawe. Kale kati kyekirala. Ate ki? Ebirala bijja kujja. Tebina kujja sina mu sente wano namu 10. Sente zijja kujja. Kata nti byebyo naye kale sente zate zinajja neme kumberawo nga nkaaba. Kastori mulamu. Bino wala ndeko ngambya mbadde. Obula leero nkugambye you so smart. Nena kwenda lobera smart naye leero you so organized.
osukulumye yes era oli musukulumuko nenga all in all nyongero batumirako mwenna abatu following ko yes abatu following ko S Media nange sewo nafunyeyo ku mikwano babuze abatu nafunyeyo ku Steve waliwo Steve ali bwerweyo Steve bambi yanjagadde oyo no yali ndoza yali akozeko ku mulimu gwenkola Steve anjagala nya followings ennyo musajja namwagadde nnyo bambi yanjagadde advice ennungi yanjagadde nnyo era n'atera okukomawo Steve waliwo n'omulala bamuyita Samari ali USA Samari nkutumiddeko n'abalala njagala obatumirako naye kati like namubiru nkutumiddeko waliwo omuwala Sima Media abo bonna mbatumiddeko abo bonna bambi mbagala nnyo nyongera obatumirako era mbasabira nnyo mubeere bulungi na buli kyemubala kyonna kibeere kya tabu kibeere massive buli kyemubala kiyitemu so nyongera obakwasa Katonda mwebale n'okubebaza mwebale kutwagala mwebale kuwachinga mwebale kuviewinga stories zaffe ne muziraba mwebalire ddala so ntumirako n'ekirala abantu abampa ku mirimu ne bankozesa bo sijjalekerawo batumira banne mbatumira mwenna leero sijja kusoso bonna mbatumiridde wamu mwebale kumpagira mwebale kumbeezaawo oba oli awo we mutali ebintu tebyanditambudde ate nga kyekituufu so nyongera obbatumira era n'obbeebaza mwebalire ddala mwenna buli kinoomu amanyi nti anteekamu care time nankubya nangamba Shadrack akajangu okole kino siina kyenjagala kirala wabula ekyo kyokka Katonda abawe kyemusinga okwagala yo nga nobbawo essimu eyo essimu yange by the way ekyo nno kikulu babudde essimu by the way omuntu yenna ayagala okumpa ku business by the way ne bwoba oli bweru ng'olina ebintu byoyagala oba ng'oli mubendewa ng'olina ebintu byoyagala birina edduuka oba wakoze order oyagala mbikutere ku taxi oba ku baasi zonna baasi nzimanyi ne bwoba oŋŋamba nti biragawa baasi nzimanyi sobola obisindika ne nkusindikira receipts buli kimu ne kiba mu line then waliwo abantu abali by the way waliwo omukyala bamuyita Sylvia ali bweru yanneesiga nampa omwana we ne mutwala ku ssomero Sylvia nyongera okutumirako ndudde lwakuba okuwuliza nenja kukuwulizaako webale yanneesiga nampa omwana we ne mutwala ku ssomero ne mpandika buli kimu ne kitambula ne musindikira receipts buli kimu ne kitambula yes nyongera omwebaza era neebaza n'abalala yenna mu butuufu ky'owulya ng'oyagala nkuyambe nti weetaagisa omuntu yenna ow'okutuma nze wendi ojja kunfuna ku namba yange MTN eri 077 emirundi 3 129 850 077 emirundi 3 129 580 I think it's 177 129 580 nenga ziringe namba 2 nzogedera kuba okay eri 077 129 580 then Airtel it's 075 466 58 94 wonkubira onfuna kasata onkubira kiro sikola kiro naye emisana nkola olaba ogenda oyogera kuki ogenda oyogera kuki kaveekeeyo kale kiveeko kaloba kikutuze so nyongera obbaniriza bannange mumpagire siragira nsaba busabe mu bulungi oba owulidde ng'oyagadde okutuma nabagamba ne bwoba oli waka osobola okuntuma n'oŋŋamba genda ondeetera ekintu bwe kine bwe kiti ku ssente bwe ziti so nkikuleetera ate nzija ne receipts so kugula kintu bweru ne nkugamba ate kya ssente bwe ziti saagalamu magoba just njagala kukola bukozi kasanfuna eza transport that's it ati bawagire Shadrack niye nenge nga tostore ki gato zino munnange anti kati kankubuulireko Shadrack nze buli wenkulaba oyambala musonso musonso gwo gwadda guli part of me egwafukanga bbanja lwesita gwambadde mpulirira ddala ekizibu anti kati ye woofiisi yange this is my office oba oyagala oba toyagala ino woofiisi yange emisoso sigenda gyambalira magombe sigenda kujambala ku mikolo gyokka nina kwambala emisonso gyange bwemba if I'm to put on misonso I have to put on misonso
kitegeera mayo yawukana muko ne bana abantu abalala bemukola nabo omulimu gwe nakugamba esi olina okubeera n'ekikufuula ow'enjawulo oba oyagala newe buba bufumba ne kyovulaba nakugamba abakyala buli mukyala alina ekimufuula ow'enjawulo kwegamba mu buli kintu kyonna n'akwata kamera eno alina ekimufuula ow'enjawulo you understand ekyo kyokka ekikufuula ow'enjawulo kyekikuyisaawo kati nze Shadrack ne bwogenda ku William Street ku Loom Street streets zonna ez'omutawuni n'obuuza ow'ettaawo oba ow'obusonzo era bakutwala wenkolera okitandikiraawo bwennyini actually naye nga tunagenda mu maaso nyongera bagamba SC twaleese ekipya twasimuludde ekipya S events oyagala kukwatira mikolo gyo oyagala ku kamera oyagala videography photography S media buli kimu twakikoledde wano jangu otwagire birthday parties kwanjula mikolo mbaga kugaba buli wamu nga weetagawo n'okufiirwa wadde ekine n'okufiirwa naddala abantu bafe abali mu nsi ez'ebweru awo tusobola obikolera bulungi otukubira bukubi zino gamba mugende munkolere kino buli kimu tuba nga tukoze ki ate vidiyo z'ennyimba byonna vidiyo z'ennyimba as long as it's photography firimu byonna okubira S media ku 0701542372 ekyo nga tukimala kamera katono 0701 yes 542372 awo ng'otuukako abo nabakola okugaba ne S nga nze omuntu mu bintu ebirala nga kulanga advertising ne platform yaffe wano then nakyo ekirala awo nga you want to talk to S okubira ku 0701 542372 ebintu byakyukamu ndi eri wagamba nga nsomera neya MTN nsomera neya Airtel naye kati obeera ne airtime ku Airtel osobola okuba wonna era nze gwe nkozesa bamuyita all network teekako buteesi n'olukumi ogula eno Airtel muyita Airtel bonna ate era Airtel kuva dda ebintu byabo bitambulira mu Luganda era bwe biba bitiibwa MTN VIP simanyi biki we bityo bwe tubeera kyedda ogenza oyogera ku bufumbo leero njagala nkubuuza ekibuuzo simanyi naye tubyogereko mbuuza ffe abafumbo mwe abatali bafumbo todisikasinga ku bufumbo toyina na lukusa ludisikasinga ku bufumbo okujjako ng'olina kati esi ng'osanga abafumbo nga bayombanga nawe ojja ng'obataasa era oyitanga bbali then bw'oliyingira obufumbo awo obe ne right era tukkirizanga omuntu yenna okubuulirira nga kati nze nga nveeri nga nkubuulira ku bikwatagana ku kamera olaba ddala kijja awo siina kyemmanyisa abufumbo bulekera abafumbo sisobola kwogera ku bufumbo wadde nsinzirako experience experience ki kati biki ebyenjawulo biki ebiri mu bufumbo ebyo kati ebyenjawulo bingi kyovulaba era ogambye nti olina emirembe kati gwe esi osobola okusa kati gwe nga gwe osobola okwebako otutoto netuki ne bukya okitegeera oli wano tolina pressure nti oba omusajja anaatera okudda kati nze emirundi naatera okuddayo ewange nzire wange saa 12 omukyalo wange ne bwaba ali ku mulimu abeera ku pressure nti mirundi tanadda waka kati anaatera okudda ate nga nina ebintu byennosanga ewaka nga sisimbu mpaka wabula ekyo kyotteeka naye kati gwe nja kuweerako example kuba toyina pressure yonna ogirina ne bwe tubeera wano ne tunyumya mpaka saa ku mukaaga gwakiro naye kati nange nina pressure ate era nange gyemba nayo ng'omusajja oluddewa sinza atamanyi kuwoza okitegeera ondaba wano njogera naye simanyi kuwoza kyovula banfuba nnyo okugoberera amateeka omanyi kankubuulire obufumbo buno kati nze njogera okusinziira wendi okusinza amakaago amakaaga kubanga kati nze sijja kwogera bufumbo maama wange bwayiseemu kuba kati yate byalabyeko experience nnene naye akageri abavubuka be basinga otufollowinga not so bavubuka kuva myaka 18 20 mpaka 35 bakwana kati obwo bufumbo bombutegeera nkitegeera so kati njogera okusinziira nze nganze obufumbo webukolaki wembutegeera ekisooka nze obufumbo kankubuulire kigwa mirundi ebiri obufumbo sanyu
naye ate obufumbo bw'owalampye y'amagye yafanga ogimanyi tosangangako bimotoka by'amagye bino bye babatikkako bonna ne babateeka n'ebidomola byabwe n'obufaliso ne babeera okwo ne beetuumanga amabidde. Ogamba guno guliko emidomo ogunene ogwo gulinga ogutaweeta gugenda guti oba owalampye y'amagye yafanga essanyu mweriri naye n'obuzibu mwebuli n'ennaku webali nnyo naye ennaku esinziira ku mmwe. Kati nze ojja kumbuuza obwange mbukuumye ntya nze namanya oba biki by'oyitamu. Yes, kati nze namanya ekisooka obufumbo katemba era obufumbo emba temuli katemba obufumbo bwonna bugwanamu katemba. Atya katemba bintu bingi ebikola katemba si sinema. Ekisooka kankubuulire obufumbo bwawaawo wootuka ng'olina okulimba. Bagamba tosobola kubeeramu nga tolimba. Waliwo wootuka ng'olina okulimba oba oyagala oba toyagala ng'olina okulimba otya. Omukazi ayinza okugamba omukazi naawe osobola olaba ng'alina ebintu by'ayagala nga ye ng'omuntu naye ng'ekyamazima tamanyi biri bitya oba obirina oba oyimiridde otya mu nsawo okitegeera naye tojja kumuganira kikuwa mwaka gujja. Olina kumugamba bebi ndeeta ate ng'oyogererako ebigambo ebiwaaniriza awo wennyini awo nga yakakusaba ekintu olina okwogera ebigambo nga byakumukuma omanyi mukwano. By the way nange nakiraba dadalings ebintu bino obyetaaga nange kinnuma nnyo kati owe wange yeetaaga smartphone eyiye yafa kati mwezi mulamba naye mubebbepereza era okubebbetereza okwo nsooka n'omubuulira n'omugamba nange by the way tonyuma nga tolina smartphone nange nswala nga tolina smartphone ekyamazima naye ekyamazima siswala ebiseera ebimu oba namugumu ogawe waayi kagira awummulako kubanga wanakulaba ng'ofubutuka ebigambo okitegeerera nze kati ndi mugumu naye era nkimanyi wanaagifuna agenda kuddamu adde eri kuba kiwulira abiraba. Onaddamu okuweereza abantu nga lwaki anti kati awo obuzibu we buli. Omukazi olina ozannya paati yo. Abasajja tusigaza nze nsiga nagamba nsigaza ekitiibwa kyange era nina okulaga nti ndi wansiga ezi nina amadaaga 2. Omusajja alina tokkiriza kubeera flat. Olina okugjayo ekintu ekyakuweesa ensigo n'oli ekyamufula ng'ali flat nga yawumba. Era ekimpisa omusajja kubanga neeta ntaayaaya okitegeera era nina amade gange. Mu butonde bwonna omuntu alina amade yeetaaya era aba ne komandi naye si okwetaaya kuno okwefuga ebbi n'oyagala ono n'oyagala ono naye mu butonde omusajja ataayaaya ate omukazi akola ki? Awumba kyova olaba era mutuula muwewumbyeko ne bw'oba okola ki ogira oti mu butonde Katonda yatonda ng'omukazi akola ki? Awumba. Watondebwa esinga okola ki? Ndi bwe nti nze natondebwa nga nkola ki? ng'olina amade nga nina amade ogambye naye amade nkugambye kutaayaaya kyova tutambula weewujja ne mu bisolo era olaba ente etambula yeewujja okitegeera. So kati ekyampeesa amade kusigaza kitiibwa kyange era amade gajjayo ekintu nti oli musajja era kyovula abasajja abakazi bwe muba mutuyombesa kati ogeze amanego ogeze amade gageze owulira gakugezeko nawulirako lumu omukazi ng'ayomba kati owulira amade gakususeeko gakuyinza obunene oyagala kino oyagala kiri ekyo nno kibi okwagala ono n'oli enewe buli omu kusalawo era abo sijja bayingirira naye mbadde nkugamba obufumbo ombuuziza nti taayombe takola eki abaako ne waakoma omusajja njogera ekigambo kasita nkunnyonnyola period nze bukyanga ntandika okukola naawe nkugamba ndi mufumbo wali ompuliddeko nga ngamba ndi singo okitegeera kati kuko omukazi olina abali mu kusala omugambo eyo okitegeera nti simanye essaawa yonna presenta bagambe nti wa my sister
bali eyo babyogera wakiri singa sibadde mufumbo nandigezezaako naye ate kati neera newesandi badde mufumbo omanyi waliwo wootuuka mu bulamu ng'omuntu tosobola mugamba kintu ng'olina gguma kisiirira azima waliwo baddeko mu bulamu firinga we naaba ne kasitoma wange kasitoma wange atuma naye nga muntu muto tuli musemu age sebo nange ndi muntu asobola okunkuba kati njogerera ku saidi nga siri mufumbo kubanga ojja kuŋŋamba ggwe abasajja temuli perfect nze esi nakola ebintu byonna mbimala era kati njawula ekibi n'ekirungi mmanyi okubaliga kyekuleeta nekyekutta awo tugenda tuukawo kati mbadde nkugamba tosobola kulaba muntu ng'akutuma ate noova eri n'omugamba omanyi lwaki munaye nkwagala biri oba obisse asobola okukugoba omukazi si buli musajja ne bwoba obadde omukolera nga akutijjisa mulimu abakazi nga si buli omuntu alina omwagala okitegeera so kati mbadde nkugamba nti omusajja yaliwa nga mukwano gwange nno nga mukwano gwange era naye mutuma nga te muntu mukulu naye yatandika ebyekisiru ebyo lumuya ng'agenda ayenywesa omwenge ng'atamiira ng'atandika okumbulira ebyewozi byekisiru okuva olwo yantama kwatamu awo nga ki ekikunyiiza era omusajja mukulu era nga actually nze manye you have that thing nti omuntu waba nga mukulu ate nga nkolagana naye mu business ebisese nga bamuyita anko just ekitegeera bwe kati nga naaba muntu mukulu naye nga tukolagana mu business ekitegeera nga muntu nkugamba nga tukolagana nali business gyebaye nga manager nga tukwatagana bulungi naye sawa sa yeetamiiza nga simanyi nkulabidde ebbanga ddene nkumanyi era ndabira ddala nga tusobolagana nanyiiga nga ki ekikunyiiza kyali kiggwanidde oba oli awo nno ye yali simufumbo nga nawe toli mufumbo naye nga kyeggamba kati okyamutuma kati ekiri kyembadde nkugamba naye neesalako wali nti naye nsobola naye wantu nga tuli aba babiri naye kati waliwo wotuuka okitegeera so kati omusajja ayinza okutuuka eyo ekitambo ne kimukwata natandika okumumanyiira so kati kyekyo kyenkugamba nti ebintu ebimu awo tugenzeyo bugenze nkugamba nti waliwo ebintu byetasobola kwogera nti kyoki naye waka nze ng'omusajja nsigaza ssebo oyogera njogera olw'ensonga oyina era kyovulaba eddoboozi sigeegamu tulina ebitwawula bwe mba nkunnyonnyodde ne kugamba munnange kino nakyo kikola for fun kubanga abantu bakola ebintu bingi oli atamiira n'abawemulawemula mwenna kimuggyako okuba nti taata waagundi oba bba waagundi ate nze wano mba siwemudde so kati ebyo tebimulya naye mbadde nkugamba nti omuntu omusuubiza n'omugamba ngenda kukola kino na kino okwo okugenderako ebikolwa especially ng'omukazi akusabye nnyo ekintu kugenderako ebikolwa akukengeza akusabye eki nga tugeze kati simu akusabye essimu kati jukira kati nze levo mwendi kintu mmala kyetegekera nti njagala essimu nti omukazi ayagala iPhone ye banne naginsaba eyo si kati sinatuuka ku iPhone nagikusaba okola ki iPhone era nzikiriza ate omusajja yenna tukkiriza ku kamadaala sebo wagikusaba kugamba olaba oyita buyisi ku kizimbe ku nju ompulira bulungi nze ne poloti gye nnina tejaamu maka nkugambe nga maka ki ge tumanyi ffenna ng'ogamanyi kale tejaamu nju ya bisenge 8 n'olaba oyita buyisi ku maka n'omugamba bebi mukutta omwana wammwe amazima ga Katonda njagala ndaba nga eyo enju gy'ogwana oba okitegeera ng'omulimba olina omuteeka omukazi yenna abakazi mulya ku bulimba bwaffe naye waliwo obwekisiru maye waliwo obulimba ne buvaamu ekiramu n'obulimba obwekisiru naye omukazi yenna nzinze nganze kati njogera nganze nze tosobola kuŋŋamba kino nekugamba sijja kikola nze mirundi tolina kyosobola kuŋŋamba nekugamba sijja kikola naye oba tojja kikola nkugambye ne bwe mba sijja kikola nga nti abasajja tumanya nti kino gamazima tekigenda kusoboka okitegeera nze olaba n'okutwala omukazi mu kafe mu KFC nze sijja kulimba wange nakamutwalayo emirundi ng'egi naye mmala kwetooloola nga tetunnatuuka era mbaako nsooka kumanya price
okitegeera nsooka kumanya price oyagala nkula mu KFC oyagala KFC abakazi otuuka mu KFC omukazi n'akola wooda naye nga tamanyi kiri eri baaba ku prices nga tazimanyi yakoze bukozi wooda atazze n'omuhazi bandi bwe n'olyokaga omutima gukukuba guti bagenda oleeta bbiri olaba wooswaliraawo sooka kwetooloola KFC nemanya nti ebifi bibiri bya ssente mmeka gumu kasanvu babitaano gumu kenda nga kasoda kwekali okitegeera mitwalo ebiri nga kasoda kwekali kuba gumu kenda nga kasoda kwekali nemanya kati ebifi bibiri bimumala tetwazze kukuza lumbe nemanya nange ejja bwe mba nyimiridde nemanya nti awo ngendako nunyawo emitwalo ng'ena kale tulwala emitwalo emeka etaano ogenze wala kale ena awo sinnatuukawo nze esi nkubuulire seewanika era nze esaati zenyambala zondabamu ngenda mu wina eyo nenfunayo esaati zange za mmeka nengenda ku kyalani we banene ne bagikola ki ne bagifunza nenfiitinga bulungi akabuto nemba simaati n'empale ne bazifunza nze empale sisuka mpale ya mitwalo ebiri gents kuba nze zenyambala jini ziba zesatu naye sitera nnyo kuzambala lwaki nkugamba ekyo ntambulira mu bbeeyi yange ebiri esatu ate nenyuma azironga azinkyusizzaako naye ekisinza okutuleetera obuzibu kwewanika neweewanika n'ogenda wantu tomanyi bisale kati sokodedde kati olumala price olugende nga nkunona nze olumu ndaba n'agenda okunkolako wulira I swear to God nze sinyumisa mboozi ndaba agenda okunkolako nemugamba nze abavubuka already ezo zisingamu bavubuka kabe kafe gyava ndaba agenda nemugamba njagala ekifo ojjukira mwenna mutuula wamu oba olidde byagumu kenda oba oli alidde bya 15 mwenna muli mufo kyekimu mubeera mu kifo kyekitya awo muba kyekimu kubanga kupama buli omu apama oba mugagga oba mwavu buli omu agenda emmanju not so fena tupama olwo lwe luganda so okitegeera bangaye katero buli kimu olina nti obaddewe oba otya okitegeera so kati ndaba omuntu wange ndaba omuntu wange wait oba waitress nemugamba nzija gwabajja nakola nkubuulira mazima nze mubuulira mazima nemugamba ntambulidde wano nkimanyi price eri bweti bwe ziba price bwiri nzija mmanyi sente zengenda okusasula naye ate bw'ojja okujjukira osooka kusasula kirira nze nkubuuza how much kuba nkimanyi mukazi wange awomera nnyo enkoko bagenda mulitira obufiibwe bumeka bubikoba waba bayagalanga busatu buna nagambye tuba tetuzze mu lumbe ntambulira ku layini zange era onajja akimanyi naye nkubuuza awo how much njogera na muduzungu how much nakugamba naleeta ne bagala leeta omukazi avaawo asanyusa ate nze Katonda yampa omukazi sibe bano abawagulira kyovula nakkakkana nemmanya nti nfunye atambulira mu bigere byange mulya bulungi nnyo n'alaba abagagga abali obulungi naye abamanya awo ali mu bitiibwa naye nga mulidde babiri emitwalo egi ena ng'olina n'okusaba akafi kamu nze sobola n'okusaba akafi kamu n'obuchipusi ati obunuunirira bunuunirizi azironga aziyali enjoyinga azonga aziyalidde gwe nze nkubuulire nze seewanika njagala nenvaawo nga sejjusa wali ofulumizaako sente nomala newejjusa nogaba nange waka n'okuba omulanga saategedde nze ne bwe lubalugo nze katulaba njagala nnyo oggula engatto waliwo engatto za bokisi nze kati waliwo kyali wange bamuyita Douglas ali mu ngatto alina engatto za bokisi alina ezaaki owe nakulabye ejjo okitegeera kati weewo kati nze ngula engatto zange omanyi abakazi mwambala engatto waliwo engatto ezikyala waliwo engatto zino ez'emitwalo 3 waliwo n'ez'etaano zitegeera ezo kati ez'etaano
akatukola bali tutera okwambala engato ina waliwo lolinsanga lujja kuba nze nebuba buno bupushi n'obwokumu ekitundu obumanyi buno obugato abakyala bwe bambaliramu ng'agenda mu tawuni agenda mu ki nkagula bulungi nnyo nengende wakyali wange eddaaga oba mukyala wange kino takirabe nenkateeka mu bokisi bulungi nenteekako pulayisi eri lunnabe naye nga kagumwezi olwo mba njagala kulinnyamu ku madaala kyegambye nti obufumbo butambulira ku bulimba mu bintu ebimu ogula engatto yagumu kitundu wekiri nengende waddaaga nampa ebokisi nenjiteekako nteekako ne pulayisi nemugamba bebi wange nze era amanyi ebyange ebisinga ngula mu Mega naye sikiwa nti ne mu Mega ngato naye tabimanyi okitegeera tabimanyi ngenda bulungi nnyo nengenda nenjifuna bulungi ne mulumba daaga ne mugabo manyi njagala tuteekeko reboya price gumu kitundu nteekako akagato ka mitwale siteekako nnyingi waliwo bwe nteekako ebiri ekitundu gumu waliwo bwogumu ebbiri waliwo bwomutwalo osigula waliwo obwo bukutuka mangu waliwo gumu kitundu era nteekako price ya mitwalo 21,000 naye kitundu yongera mu mutwalo simunyega nti nkaguze na mu supermarket wabula yamanyi price either oba tokaguze mu dduuka ddene okaguze mu supermarket nkiraba akatutulemu nagamba wabula taata w'abaana bange waddala wabula Shadraka wange ani ali kunsuuza bannange awo tofaayo gwe bye tobirowoozaako nti olaliruze kubanga ne bwakimanya ekyo tekiba kyabuyaayi nga bwona olimba kubanga bumanyie nga tolero wano bayinza okuba baziseera nze naguze mu VIP okitegeera kiringa omuntu wanaasuubula essaati mu owina eri wansi n'agitunda emitwalo 2 kitundu ng'agisuubudde 10 meka tubeera nga nze nagigula 5 naye gwe omanyi lwaki nkola ekyo nsigale nga sebo ndi waggulu osigale nti oli w'amaanyi nsobola okumanejinga ewakaawo n'osigala ng'oli waggulu naye ng'ate okozesa oteekamu just capital mutini nnyo eno nga olimba abasajja abamu n'obeeraawo ng'otya omukazi mupime nga mugenda ku kyaki mumaze okwambala bulungi nnyo nkubuulira nti Katemba obufumbo Katemba comedy mupime nga mwambadde bulungi nnyo oba mulina gye mulaga wonna naye nga si wa pressure nti oba balina ababalinze biki mupime nga mugenda kufuluma omugambe you know what darlings for sure I feel you mpulira nkwagala kati nkwetaaga so mpyo ng'amaze okwambala bulungi nnyo yeekozeeko enviiri azisise bw'ati mugambe ekyamazima tusooke tugenda ompeeko period kuwaako njagala kumpaako anti nze kikulu buli wenkusemberera kati lero lwensiibe waka mpulira omuliro mpulira njagala ogutooleko so mpyo kyegamba nti obufumbo bunyuma naye okatawe kigandolera kiba ki kutambuza kumulaga nti buli wooba naye okitegeera buli kaseera oba owulira omutima Kombe Katemba oli mu comedy. Katemba kuwangaaza bufumbo. Gwe esinkugambe. Omukazi mufuluma. Mugenda mwina gye mulaga. Si wa pressure nti baba ina ababalinzi. Mupime nga afuluma omugaija akumpaako. Mama abana kubanga bajja mu bufumbo nga baba bulidde omusajja waagerira nti we paba. Ekyo nga tekizibu. Ate kizibu kitya? Ate owange amanyi omwekola kuba bye bintu byalimu enviiri azeekolera bamusiba naye waliwo enviiri kati ng'ezo ozitankuule ne wekaba kaddakiika 10 oba okigenderedde ozitankuule ozikwata mbooti ate avaawo omusanyufu nnyo teri mukazi anyumirwa teri mukazi atanyumirwa kintu ekyo Sompyo oyo wamangu mangu oyo. Sompyo oyo wamangu mangu. Oyo ng'omuntu omujje ku byagenda okukola. Kati mukazi wange bwe yazaala. Anyway ekyo nga tukyali ku ekyo. Nkuwa just example nze kati mukazi wange bwe yazaala. Omusejjukira abatakutya. Omusanga alinga bwali obanga ataddemu ekintu nga kini. Omukazi bw'azaala. Tomugamba bintu bimalamu maanyi kasaba muyonjo nga yeefaako gwe mugambe bugambi bebi okuva ewazaala ekyamazima weeyongerako bw'oba wamenya dda nanti
oba okumenya okumanyi ano okumala ekizadde oba okumanyi okumanyi okumanya okumala ekizadde andikati olaba nze nyinza okuba nkumanyi ne kati abalabi abantu okumala ekizadde kiri simple omukazi wo agenze n'azaala oba omuntu yenna azadde bw'amala ozaala abasawo ne babawa ebbanga nti emyezi babawa emyezi kisinza bw'ozadde kati wange yazaala bulungi ne bampa omwezi gutya gumu kati omwezi gumu gunaawe omanya ogamba obutajja mu ntumize kanyongeremu omwezi gutya gumu giba emyezi ebiri naye emyezi ebiri era obeera omuwaaniriza ogwo kati emyezi egy'ebiri we giggwako ompulira bulungi bwe giggwako n'omufunza bwe paba omanye abakazi bwe bazaala feeling zirwawo okudda simanyi lwaki okugjako abasoga si mu bubi naye ekyo kyekituufu okugjako abasoga naye abakazi abalala zirwawo naye bw'omunoonya n'omufuna ng'omala okumala ekizadde bwe paba nanti okumala ekizadde mbadde mbagamba omukazi kwekwegatta kwaddamu okwegatta nga yazaala omulundi ogusooka aba amaze kiki ekizadde kati bw'obuuka kumala ekizadde bwe paba ngambe ne darling sitowoomangako bwoti waliwo abanene kati gwe tobebalira mu banene waliwo omunene waliwo omunene nga yayawula okitegeera omuntu nga munene nga wano munene wano mutini wano okutandikira ano nga munene ate wano n'atoniwa abo kalekaleko ne waliwo omunene yenna kati omunene aba atya oyo omukazi omunene nze ku ndowooza yange siryanga ku mukazi munene naye mu ndowooza yange nga bwendaba kubanga abakazi abanene kkirizagana teri mukazi munene ayina mugugu gwa kasolo wakati wano tewali kabeera olina kalingiza bulingiza era nze mungu singa yanswa ku mukazi omunene mba nina kuba na kitanda kinene kati okugulu kumu ofuna sikaavu n'okusibira eno kula n'okusibira eno bwaba tasobola kuweeta bulungi n'olyoka olaba woolaga seriously nti omukazi omunene tosobola muliira ddakiika ana kubanza bwe mankola sexy ekinene yatwala eddakiika 4 ku 38 kwa ana ebiri ozireseewa 4 ku 38 nze nzipima nze era mmanya nti kati romansi etutte eddakiika bweti enayise romansi ako kapakagi konna biki ebyo then wentandise musisi wayingidde omujjonkezi bwe paba okumala ez'eddakiika nzimanyi 4 to 38 oba 45 kisinziira vibe amabanja gayimiridde gatya tolina nnyo bakubanja olinamu akasenteko omanyi sex naye adipendingira ku bw'oyimiridde emabega mood omutwe guyimiridde gutya okitegeera naddala omuntu nga tolina kyokozesa okitegeera naye bw'oba mulayini bulungi ogusiba eno n'omulala eno kati omujjonkezi ne gudda wakati guti kati kaba kajjonkezi naye tebanyiige bannayetemunyiigira naye nze yendowooza yange kati awo jjukira bino ebisambi birina ensiba gye tusiba lwakuba nze kati ndi magumba era mpaganya bwe nti nempitawo mpola naye era oba okyonchonayo bukyonchonyi ku muntu omunene okwo kuba kukyonchona sex bukyonchonyi oba ogerera tanta era nga bw'okoze tanta bwekakaba n'oteekayoko n'otuuka muwaafu kati jjukira nawe bulanga tebikunyumira noweesanyusa oba gwe ogenda okwesanyusa wekka era omusajja omukazi awo naliko muto nali muto nze nzijukira omulundi gwe nasooka okumala gwe nasooka okumala simanyi oba buli omulenzi yenna agujwa naye nze naguwulira by the way nawuliranga gwe basalako enaamade ate bwe mpulira bulungi bwe mpulira essanyu ate bwe mpulira ng'ebinnuma ate bwe mpulira kyali kyanjawulo okitegeera nalina mu mwanyi ngujjukira ne kati gukyaliwo ewa jjajja
Mumwanyi wamalira nalina omuntu era we namaliza omuntu naŋŋamba Shadrack leero oteebye akusirikira ne banaye abawala bakula balina baana bameka kaali kawala kampi abakaleetaawo wajjajja okumanya kyaizi ne jjajja yamanya era eyo sitole bannaye ne jjajja yamanya kati byali bitya jjajja omuwala kati nze nakulirako eggomba ewa jjajja eyo kati wenkulira ewa jjajja eggomba kati abanjukira amasomero kati gayaze kati naye 12, 23, 24, 25, 26, 27, 28 nsonga si mangi gaze gayala 28, 29, 20 mpaka kati kati oli alina kawala ke n'akajja eyo mukyala kaleete kavenga okumpi wajjajja kagendewa ku ssomero kati ebyo ebiseera jjukira mu babato temwawula oba mweddira gumu twatera eddira na gumu naye nga tetuli ba Luganda kati ne bakaleeta ewaka kasolome kaali kaseegu kati nga tubeera kati buli luziba gasooka ne tubeerawo kati ne tubeera nga buli we twelinaana ogera olaba nga twekwatirira ekintu ekyo oba banne ekiva oba banne Katonda bwe yakitonda kati ogera olaba nga otusolo tutandise tuyimuka naye awo nali ntandise n'okumererera otwoya nkuzi nga bw'omukwatako owulira nga mpulira akayimuka bwe kati naye kati nga buli waŋŋamba nga ndaga ye waye yali ansingaku ku experience kati nga ŋŋamba kulaba oti naye ng'era nnemwa kyova olaba yaŋŋamba kali nti leero okoze eki oteebye kati lumu ndowooza omuliro ngubaka twali mu mumayi bulungi tutaddewo omukeeka gwa jjajja kiro saawa emu kitundu bukwatiridde omumwanyi naye gukwata mangu n'ensompyo na ssebo n'enteeba kwolwo saagenda owulira ng'otuzzi tujja netujja nenjagala owimukako naye ate nga mpulira essanyu sobola kuvaako nenjagala ovaako kasobola kuvaako nenkwatako eno ku nsiko nepulira nga gyezimba mpulira nga zibasalako nekanyweza bwe kanagera olaba kasiriikiridde kati kwolwo era lwetandika okumanya nti omusajja bwamala kituufu agwanga ambizi omusajja wamala abanga ambizi wali olabyeko kamyunga kamala tokalaba nga kakamya ojja onoonyezeko akamyunga kamala kaba katya kakuba enduulu oluyinya kakuba kumukumu olumala ne kayiwayo otuzzi bwe kati bwe kagweri ne kalekana okumala eddakiika ng'ezi nga kaleekaana kati nange bwe nalingani sirimba ojja okikoleko research n'abatulabe eyo abakamanya ajja kalaba olumala okutikula bwe paba bamindoza bambi abasajja bwetuto bwe batusonda kugwanga kabizi obweri kali n'akamibwa kati bwe kakola kati we namala nengwa ku kikeeka ate embizi yo wete wegwaye embizi yo ate embizi eringa sijja jigeza n'abantu naye ssebe embizi eyo ina engeri gyenyumirwa obulamu kuba ffe twanze nakulya mu kyalo ebisolo byonna mbimanyi embizi eyo ssebe ekoonera ddala ng'omuntu naawe nga bw'otandika naye erina giya namba 3 kati namba 3 yayo yesembayo ekubira ddala bwe negumize omuti kati yo tugiyite muti negumize omuti bwe pa olugira eryoka evaako tegwa naye ogenda olaba era nga naye amaanyi gagiwedde ng'etandika okugira bweti gagiwedde okitegeera ate ye ente ye esobola n'okugwa ennume bwerinnyira ennyana ate yo yeegwa era ennume ne mu nsolo ezo mubaamu ndowooza ajja fangalaale mubaamu laale simanya biki mubaamu enkulune kati ennume bwerimirira ennyana nga nto ennyana eyinza oggwawo nemalawo n'ennaku okitegeera kati eyo tugenzeeyo tuveeyo kati nemmala bulungi nnyo nebakawo kakeeka mu mwanyi nekankwatako kasome nekaŋŋamba leero oteebye leero kikubye naye bannange nejjusa olunaku lwe namala olwo
ate kya kubanga natuuka ekiseera nga mpulira njagala akaseera ako kaddemu okitegeera nga njagala akaseera ako kaddemu oba okitegeera kati jjajja n'amanya atya jjajja yamanyira ku mukeeka I swear to God jjajja yamanyira ku mukeeka mwali byonna byo kati jjajja ye yakozesanga ekigambo kupimpina jjajja mukyala nga talumba jjajja musajja ng'amugamba amuyita muzzukulu mwizukulu omanye kiriwo nti nedda ate omwana olowooza tapimpinye mwana munne bwatyo tamanyi bulungi Luganda gamba biki ebyo ebyekisiru omwana olowooza takoze bwati ne bwati dabalaba omukeeka ngusanze eri nga kuliko n'otuzzi naye ng'otuzzi tuwaterless nga si mukwavu nga guno gw'abana abakuze nga tuli tuzzi naye nga tuli waterless tutangaala n'otangaala lwaki temwayonja mukeeka awo obudde ate nga wewe nga Solomon essanyu lyawulira ate gwe tolya ssanyu nali mpulira essanyu nga njagala akaseera kati ekintu ekyo kyanfuke naye by the way kankubule let me take this opportunity okuwoninga omwana yenna aliyo nga mulenzi oba muwala olaba olunaku olwogetinga used ku sex bw'otaba nnyo bw'otayambibwa nnyo n'okusoma kuyinza okukulema saidi zombi omulenzi n'omuwala kugezaako naye ngaekikuli mu mutwe kiri ekyabaddewo okitegeera kyova olaba nti omuntu yenna gy'akoma okukola sex in life ayiga tetukoma okukola sex ojja oyiga buyizi naye wano mu kusooka oluddamu n'ofuna chance eyo misinde otuuke waliwe wawulira like wawulira obulungi okitegeera kati bw'ojjanga era libanga ggulu eryokunsi kubanga essaawa eyo omuzaddewo ne bwakuyita oyinza omuliisa ebitaliika eyo essaawa togyogera zibu nnyo okumala kulaba edduka okumala kulaba edduka okumala nze edda nafubutukangako ne mu ttawuni nga piki tennandakira nnyo nga kati nenfubutuka wakiri ŋŋende nti kuleko keddakiika ngaameka nvuge enkomewo kumala kutikkula tikkuleko katini omale okitegeera kati wenfuna ako akaseera nkujja tubadde wali ku munene kati waka wajjangawo abantu nga abanyankole baleeta abaana baabwe batandikire ngaawo okusoma bave ngaawo wa musumba bagende basome my grand is musumba kati lumu baleeta omuwala bamuyita Kyalusiima simanyi lwaki oba nneeminga amanya naye sole kyemanyi tajja biraba kuba ali wala kati nga bamuleeta Kyalusiima yali mukulu olwayingidde siniya abaana b'abanyankola abeddamukko basomanga bakulu mwe kati mwe abaana b'e Kampala bebasoma naye ffe twasomanga n'abaana nga bakulu okitegeera kati bamuleeta Kyalusiima bamuleeta mweripako ngera bolaba buno obubuzi obulume buno woolaba obulume obutoka buukira embuzi enkulu biki nange seefuula akalume k'embuzi mbeera ku Kyalusiima buli wemuzanyisa jjukira akazi babawala muwala ng'akuze ate yejjukira yali alabyeko Kyalusiima nga muzanyisa kati lumu nzanyisa Kyalusiima ndowooza yali mu mbeera ze tuka twalinanga ekisenge kyaffe nga kikola wano ekitanda nange nga nina ekitanda wano Kyalusiima muzanyisa Kyalusiima ajja ogwo omwaka gwenkunyumiza onze nkubulya nti newonda bannakkakana tuli mu bbiri yali that was 2007 nali mu P5 2007 kubanga naye natula P7 nange 9 we natuula olabi kati 2007 Kyalusiima nga simwerippako waawo no wenkakasiza nawuliranga abakazi basiba okwokyako simanyi okwokyako simanyi nekyenzikiriza basiba ate era n'okwokya olaba osobola okuba nga like your penis eri soft ng'omwana kale ng'omuntu yenna nga tonna omanyi penis zino zaawukana waliwo eziyiribye ennyo eziyiribyemu nezitannayiriba nezitannayiribirako ddala okitegeera naye oba kwemba mpita okwokya Kyalusiima ng'ate amagulu
gaagata bw'owa okulaga nga mmanyiwo jjukira mature person tonoonya nnyo kkubo kati we namuyingira bwe nabanga atandika omuyingira jjukira nze akaseera nga nzijukira wali nkozesa obudakiika butini nnyo nga njagala ntuukeko akaseera ng'era ke kandi ku mutwe nga ku gundi nakikola kati ne kuno nengenda ku kyalusiima ekirina ennyo oba yali oba neddakiika yawera sijja kulimba okola otya we nagendako bwenti kyalusiima yali yayiribako ndowooza nkijjukira vanya nga ntandise okwawula yali yayiriba we nagenda ku kyalusiima nakola gakamyu omaya gakamyu nendyoka nkaawo nga bala bwenti nakuba omulanga saakuba mulanga nendyoka mpuuna nga kabuleeta nenyenyibala nendyoka ngwa kati kyalusiima nze mukutikkula ajukira ye kati jukira obadde tomutuuka namutuuka bwe sebo weesanyusiza odduke naluka ntipa amagulu bwati era neba I thank God kyalyoka ne kibaawo kyalusiima yankuba empi ekiro ekyo yankuba empi nankuba empi nga 6 azikubawa ku matama kuno mu mutwe muno nankuba nangamba toddangamu okwesiriwaza nankuba ng'abadde takimanyi ngeyamugenzeko nga tekira I was so confused nengamba naye gwe ankubidde eki kubanga wano wonna teyankuba ate yali awulira sigamba nti nasooba busoobi yali mwatandika bulungi yali ampulira naye ndowooza kumuzannyirako kati ate bwe yankuba empi natya esi kubulya amazima ga Katonda mugulu natya bwe natya ate nentiira ddala nno kati nze mu mutwe gwange nemmanya nti kubanga yandippa kuno jjukira nsinga amaanyi nalyoka nsiba enkalu bwati nanneggumizako nga nina kyenyinza okukola nankwata nansikaasikaga n'amatu naye ayitangod kyalyoka nekibaawo kati ate nekinjigiriza era saddamu kweripa nze ne guno guliko seeripa ku muntu nga kasi nkutunulira ne bwe nali ngaawo njiriba nga ne bwe nkutunulira bwenti nga siyiriba muntu nga ndaba onsinga nga siyiriba oba tojja kusobola bintu oba tojja nga ndaba era nze kyannemeramu ne mu mutwe kati awo nenewa n'obudde nentandika okutya naye ngaera kali kandi ku mutwe ak'okumala era kyovula nze okumala nkuwa credit baaba kwa tabbu mulirwana esi media bazze n'enkuba mpya anti basabukuludde esi event nga bano be bakafulu mu kukwata entambi z'emikolo egy'enjawulo omuli okwanjula embaga amatikira obubaga bw'amazaalibwa baby shower bakuba ebifaananyi ebiri ku mutindo corporate events live streaming byonna babikola wamma gwe omuyimbi jangu bakwatire vidiyo yeefulume buli omu agambe maama okikoye oyagala luyimba oba kalango genda muteese oba bafunire ku namba zino wammanga 0704542372 ne 0784435441 ku Facebook, Instagram, TikTok ne YouTube gyebali nyigamu esi events twesangeyo.